Olunaku lw'eggulo twakulaze eggulire ng'abaali bakolera mu ppaaka enkadde ssaako n'abakulembeze mu ppaaka eno nga beemulugunya ku bigenda mu maaso mu ppaaka enkadde okuli abagagga okuzimba ku ppaaka eno n'ensonga endala, era ne bawa ennaku 5 zokka nga KCCA ne gavumenti balina kye bakoze ku nsonga zino ezibaluma, awatali ekyo bakukolawo akatiisa. KCCA obudde buno tolina kyetugamba okuva lwe yalaga nti nga 22 Ogwokutaano twalina okuyingira mu ppaaka ne kitabaawo okuva olwo yasirika. Era tebabeera military na maje kuva mu State House singa ekifo kino ndowooza kyagenda dda mu mikono gy'abantu abakyamu. Oluvannyuma lw'amawulire gano bugenze okuvaako eddiba ng'ekimotoka kiweetiiye kyagguse dda mu ppaaka era ng'ekizimbe ekibadde kizimbibwa okuliraana Yamaha Center kikooneddwa kyonna ne bakiyiwa ku ttaka. Abakulembeze mu ppaaka beebazizza BBS Telefayina olw'okukola amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo ne bategeeza nti eggulire eryalagiddwa eggulo mu mawulire gaffe Gambuuze ku ssaawa 1 n'Ageesigika ku ssaawa 4 ge gaawaliriza abakulu mu KCCA okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ku nsonga eno. Tuli basanyufu nnyo olwa Telefayina BBS eyaffe okubeera nti eddoboozi lyaffe bwe yalizannye nga tulajjanira Pulezidenti Museveni nti abagagga batumalawo ppaaka baagala kugitutwalako oluvannyuma lw'okugiraba nga agitukoledde. Pulezidenti n'abiyingiramu ng'ayita mu kitongole ekya KCCA. Twasuze wano zigenza okuwera essaawa 12 nga KCCA yungudde abawanvu n'abampi. Akazimba ako omugagga Saazi kabadde yazimba ku ppaaka enkadde nga bulookinga amadaala ku kizimbe ekya Yamaha bakamenye era kati embeera eri bulungi. Peter Kirabira omukulembeze mu ppaaka enkadde agamba nti kino bulijjo kye babadde balaajanira ebbanga lyonna kubanga abagagga bano babadde beesomye okweddiza ppaaka. Nti ekizimbe ekyo kibadde kitulumya omutwe. Ekyokubiri ye Pulezidenti okutuggyako abo abagagga abagamba nti ne wano waabwe nabo wadde anaabatannabatuggyako naye ffe tubakakasa abagagga yonna gye muli. Nze Kirabira ng'omukulembeze wa ppaaka enkadde bwe munajja ku ppaaka ekyamazima mujje nga mumaze okulaama kubanga wano we mujja we wali obulamu bwaffe. Kino kikolebwa tusiba tugamba abagagga ppaaka Pulezidenti Museveni yagituwa naye we twogera bo balowooza tusiika binyomo mu kamwa. Akazimbe era okukamenya kabadde mu bukyamu nga bwokalaba ekintu ekituufu tebakimenya kayingira mu kifo ekitali kyako. Bano bakinogaanyiza nti okusobola okukwasa ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu ku ssennyiga korona balina kudda mu ppaaka era we basobolera okulambikira obulungi abasaabaze n'abagoba ba takisi okusinga nga bali ku nguudo. Mu kiseera kino ekyokulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19 akanyiga ako katukosa nti tetusobola olumu kukwatisa mateeka ga byabulamu ng'omukulembeze bwa ggwanga bwe yalambika, naye ppaaka eno bwe tuba tuyingidde eriko emiryango eminene ena n'amadaala gano kisobola otwanguyiza abantu obutayita buli kifo ne tuba nga tunyweza ebyobulamu. Nga bwe kiri nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente n'abalonda ebyuma guno gubadde mugano gye bali kyokka gye biggweredde ng'ebifuba biba bugumye olw'engabano okugaana. Abasuubuzi ababadde beesunga okuyingira mu kizimbe kino bakukkulumidde ekitongole ki KCCA okumanya babadde balina essuubi okutandikira okukolera. Tubadde tulina essanyu nga tumanyi nga ffe abavubuka abaakatandika tusobola okuba nga tutayiminga bakasitoma abagenda okuba nga batindiga eŋŋendo oba nga balinnya takisi. Amyuka omwogezi mu kitongole ki KCCA Robert Kalumba agambye nti ekizimbe kino ekimenyeddwa kibadde kizimbibwa mu bukyamu nga n'abakizimba babadde bazimba mu matumbi ga budde. Abantu abo bantu bagezi nnyo. Osanga nga mu kiro okera ku makya booti ng'ayongeddewo fulowa 2 ate jjukira nti mu mateeka osooka n'omwawoni n'esooka neggwayo. Ono ategeezezza nti essaawa yonna ppaaka egenda kutandika okukola ng'enteeseganya ku ntambuza y'emirimu mu ppaaka eno yatandika dda. Tuli mu nteesateesa ne ba takisi ebibiina by'abatakisi bakiyamanyi ba stage byonna okuyingira ppaaka buli muntu yenna akyagala naffe ffe tusinga okyagala kyova olaba nti twabakolera omulimu omulungi ne tukola kapeti. Stella Nandawula ne Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze. Webale nnyo Stella Nandawula ne Richard Mwanje awugemanyi ga Telefayina. Akaseera kano kudda